Nate mbaniriza Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atukuumye atulabiridde atuwadde omukisa guno ogw'okugenda mu maaso ne ka meeting yaffe eno eyategekebwa mu ngeri eno okusobola okutuuka ku bantu bonna abeetoolodde ensi eno nga bakozesa emitimbagano egy'enjawulo. Kyenva amaaniriza mwenna abatuwuliriza nga basinziira ku bizindaalo ebiri mu bitundu, ku radios ez'enjawulo, TV ez'enjawulo, nga teera ndi musanyufu nnyo nga bwe nabagambye okukimanya nti abantu nga bamakomera bakoze enteekateeka okulaba nga n'abantu baabwe bawuliriza. Mukama waffe abawa omukisa. Ekyokuyiga kya kawungeezi kano kwe kukka wansi ekitundu ekyokubiri. Ekitundu ekyasoose twakirabye era kati wenjogerera nga tugenda kuyingira mu kitundu ekyokubiri. Katusabe. Katonda waffe omulungi, gwe mwogezi omukulu, era jangu oyogere eri abantu bo okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Enkya twalabye nga Katonda atwagala nnyo newankubadde nga tuli boonoonyi kyenkanidde awo. Twalabye nga Katonda yennyini twasobose kufuna statement eraga ti omuntu yenna atasobola kuba mugonvu, atasobola kugonda, ate atasobola kubeera muduumizi. He who cannot obey cannot command. Katonda bw'atusindika okugenda, twalabye nga ye yasooka okukola ki? Okugenda. Twamulabye nga agenda mu lusuku mu Adeni. Twamulabye nga anoonya. Twamulabye nga akoowoola. Twamulabye nga abazuula. Twalabye nga anyumya nabo. Twalabye nga abawuliriza naye nga banyumya nabo bakankana, nga bali bwereere, nga beekwese, nga beesibye makoola, bali mu mbeera nkyamu. Twazudde ti ffe bwe twakkiriza Katonda ne tufuuka abaana be, tugabana ku buzaaliranwa bwe, kitukakatako ggwe nange okunoonya aboonoonyi abali mu kitundu kyaffe, abamu bali mu maka gaffe, abali mu masinzizo gaffe. Twogere nabo, tubawulirize, tubawe omukisa, tubasembeze basobole okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Eggolo lino njagala kugenda kuyakka mu ngeri enkyamagero omulala. Mu kitabo eky'Abafiripi essuula 2 mwe muvudde ekyawandiikibwa kyaffe eky'eggulu lya leero, nga kigamba mmwe, nze n'abalala bonna, mwenna abalaba abawuliriza, mubeerengamu okulowooza kuli okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu kyonna ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda, naye yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Bwe yalabikira ddala mu mutindo gw'obuntu ne yeetoowaza nga muwulize okutuusa okufa, era okufa okw'okumusaalaba. Njagala olwaleero yongere okukyejjukanya, akiwulira olusooka kitegeere nti Yesu olunaku lwe yazaalibwa ku nsi si lwe yatandika okubaawo. Nziramu. Olunaku lwe yazaalibwa ku nsi si lwasooka okubeerawo, kubanga Yesu ali mu nnyukuta era eya ttu. Tukole omuntu mu ngeri yaffe, Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Ono agamba nti Yesu wano okujja okuzaalibwa akisalawo busazi okuva mu kitiibwa kiri ekimasamasa eky'omu ggulu, nti bwe yali ng'akirimu nga talina na kyeyegomba kirala, ti naye n'akireka n'akyusa ekifaananyi n'ayambala omubiri
ate nakka ku mutindo gwa wansi n'azaalibwa mu kiraalo. Yali ategeeza ki? Nabategeezezza ku makya nti waaliwo endowooza mu madiini go asinga obungi bonna galaga nga Katonda atiisa, nga Katonda wantiisa, nga Katonda wakwekanga, Katonda wakweraliikirira, Katonda ali ku ssaddaaka, Katonda. Yesu yakka ku nsi kuno ng'afuuse G, n'ajja ku lwaffe n'atandika mu ngeri ennafu mu lubuto lw'omuwala omuto, n'akulira mu bwavu ng'ali mu lubuto omwo, n'ajja ng'azimba omubiri ng'abantu be bazimba. Okuzaalibwa kwe nakwo kwewuunyisa, azaalibwa mu maka amaavu agasinga ku g'ewuwo. Tazaalibwa mu malwaliro, tazaalibwa tebamubika mu bugoye, naye azaalibwa mu ngeri ey'okuzaalibwa ebbeeserekemu ng'alina mu kiraalo. Era abaasooka okumulabako singa osabuza kyaka kumulabako byali bisolo. Ate boddira mu bantu ki abaasooka okumulabako nabo beewuunyisa? Abasooka nti abaali ku ttale, abalunzi baali bantu abanyoomebwa abatasobola nakuweebwa mukisa kuwa bujulizi mu kkooti, be baasooka okumulabako. Abalala Bayibuli ega nti abagezigezi ate abataali baggwanga lino be baasooka okumulabako. Ono Yesu ng'azaalibwa mu ngeri efaanana bw'etyo yali ayagala kutegeeza ki? Njagala kubategeeza mwenna ekimuleeta mu mbeera eyo. Ategeeza abantu, Katonda yali ategeeza abantu nti mbaagala nnyo, kanzike ku ddaala lyammwe musobole okunsemberera. Bassebo ne banyabo, Katonda yakka ku nsi okuyita mu sisitimu eyo. Era abantu buli naku mbategeeza, era namwe kambagambe, bwe kibanga Yesu yajja kufa atulokole nga kyekyokka ekyali kyetaagisa, kyali tekyetaagisa myaka 33 n'ekitundu, kyali tekyetaagisa. Kyali kyetaagisa Yesu kutuuka ku lunaku olw'okufa ku ssaawa nga 4 oba 5, ne bamukwatirawo, ne bamuttirawo, era n'azuukira n'akola atya? Ekyo nkikakasa ntya bwe yali ajja ku nsi kuno yajja muto. Adamu yajja muto. Adamu olunaku lwe yalandinga ku planet Earth lwe yawasa. Kakati olaba Katonda byonna byasobola obikola. Adamu lwe yayingira be n'amagamaga, n'alaba empologoma, n'alaba enjovu, bw'amala obbiraba ennyo tulo ne tumutwalirawo n'awungirawo. Bayibuli bw'egamba agenda okuzuukuka ng'ali wano. Teyatawaana, teyayogereza, teyatwala kantu konna. Organizi zonna ezikola obufumbo zaali kiriya in one day. Musumba family life ndowooza mbadde siwulirayo kanyego ne ŋŋamba taliiwo. Ezaffe organi zikula buki bannaye? Zikula bukuzi. Naye ye Adamu yazaalibwa n'ebibye nga bikulu. Era ekiro ekyo n'abeera ne mukyala we. Aleluya, kudde wanu. Teyayita mu process ndala. Ekitegeeza ne Yesu yali asobola okujja ku Friday n'abamukwata n'afa n'atulokola, kubanga bwe kiba gwali gwetaagisa musaayi. Naye kikulu Katonda yali ekyo kyali tekimala. Kituufu Gologoosa yali yeetaagisa, naye Beeserekemu yali yeetaagisa nnyo asobole okulaga azaalibwe nga ffe bwe tukola ki? Kati abantu basobole omusemberera. Kino kyalaga nti Katonda asse wansi a humble God. Katonda asse wansi ali approachable osobola omusemberera. Katonda asse wansi yatujjako kati n'eddembe lyewolereza tize kyangaana okulokolebwa nali mwavu. Osinga Yesu obwavu? Omusinga ki? Yesu yazaalibwa mu bwavu, obwamutuusa n'okuzaalibwa nga tewali na bantu bamuwa na bugoyi. Azaalibwa mu bwavu nga ali mu bisolo. N'olunaku lwe bamutwala mu kanisa okumusabira katono bakabona baleme nakumukwatako kyendowooza, kubanga era naffe bakabona twagala ekinyirira.
ne Yusufu okujja okusabira omwana engeri gye yambaddemu akakanzu ke n'engeri yakambaddemu n'akantu kano kabale bakuttaka eyo kali kategeeza nti ono mwavu nnyo kubanga wano mu Buganda tugamba nti eyo mponga byoya tasobola kuleeta nkoko ne bamugamba nti leeta y'ekyoya okusinzira ku kirabo kye yaleeta ne Simyoni n'amanya nti bambi ono tusabe busabi Mukama asaasire naye bagenda omukwatako Mukama n'abakuba akaama oye mulokozi w'ensi. Haleluya. Toyina era nze nagenda ne ŋŋamba waliwo lw'ovaako omukisa ogw'okwewolereza. Toyinza ga nti ennaku ennuma nnyo bampalana nnyo bakuwalana okusinga Yesu. Gwe kimanyi nti Yesu bamuwalana ne batta abantu myaka 2 gyonna be baabala mu kaseera ako konna ne babasanjaga ne babamalawo. Oyo Yesu yakka wansi wano najja wansi ngazze ku kiri kye twayigako. Genda genda osobola obbanoonya babatizibwe bayigirizibwe. Yesu emyaka gino gyonna agimala ali mu mbeera eyo yakutambula, yakusomesa, yakubatiza, yakufuula abantu bayigirizwa. Emyaka gye egyo gyonna era kubanga okulokola obulokozi kyali tekyetagisa myaka egyo. Kino kyekyali kigendererwa. Era bassebo kyava gamba yejjako byonna, yejjako ebitiibwa. Lumu nagendako mu maka g'omusajja omu saali simukyalidde sinze nali mukyalidde mukwano gwange yali amukyalidde naye ng'ate ndi naye ne muwerekereko nga gye tugenze muntu w'oli ne tulinnya amadaala ne tugenda waggulu eyo. Makama munnange nali sinnaba kutuuka ne mu ddaala lino nga nange nkyali muvubuka naye nga ndimuweereza mukadde w'ekkanisa awo mu biseera ebyo bwentyo. Naye munange nga nva na mukyalo eri ewaffe olwatuuka mu nnyumba nange n'ensooka nzikiriza ti oba eggulu lye baawandika lyerino ng'obulungi buli bwete nga tukyala naye era nga nina obuntu bulamu tomagalala nnyo wadde ova wala nga nkuma buntu bulamu byonna ebyakulya byonna byaki essaawa ng'etuuka ng'onankolako omukolo gutaali mutuufu nnyo naye nga gwali mulungi. Kale kyava agamba nti bassebo bagamba nti ataakwaliza eŋŋanda ssebo omwami gundi n'omukyala njagadde okubanjulira omusumba waffe. Nfakina ni musumba ono musumba waffe emanya geri ono ono musumba omukazi naga banna ng'otukuze bulungi kati olw'okuba banyanjula nenjagala nange ate olwonkole emikolo egitaali ku pulogulaamu kyenva mbaga nti abange nga tetunava wano mbadde nsaba mumpeeyo akakisa tusabeko nammwe. Omukazi n'atema akakule n'agamba oba nnakoma ddi okusaba bannange n'agamba nti bannange olaba ne ku ssekukkulu oba nnakoma ku ssekukkulu ki awe nategeera nga baagwa nnyo omuntu bw'aba tasaba ku ssekukkulu oyo mubagwa ate kati alina akagu kanene nakati nakoma oba ddi ku ssekukkulu nze ne ku ssekukkulu sikyasaba. Kyenva njogerera akagambo kamu toyinza kugamba zino tezaaliwo essimu eziriko bayibuli zino tetusaalina bayibuli kuba zinali ntambudde gange mu maka gano ng'okubusaba bayibuli obatume Mombasa ku bigere ne badda nga tebagireesi. Kati kyenva njogera ebigambo 2 ate tebabyagala nnyo ne tufukamira okusaba. Kyesiryerabira nafuna ekisiraani eky'omukisa tinafukamira wano okuliraana nnyinimu nga wano atudde asazeeko teyava ku ntebe ye nga tufukamira nga ntontoma byakusaba naye nga mpulira ekiwujja wano kumpi n'omutwe gwange ekyampaliriza bannange wadde osaba kiki kino nentaako katono kuliisa erimu ngenda okulaba nga kigere kugulu tasabye naye akola ki awuuba omugulu gwe ebbeeyi ye obulamu bwe eddaala lye teridda mu bino byakudongwa kuba nekiyetako okusaba takiraba. Kyenva ngamba nti kubwa Yesu Kristo mukama waffe nze nesiminyisa nenninda uwowe
obwana bwe bwaddamu wali n'omukyala nanyamba n'addamu kubanga yakoma ku sekukulu eziwerako oba ono yali yakoma ku Pasika simanyi kubanga ye ate teyaddiramu ddala. Abantu abamu ebitiibwa bibafuula ab'ekitalo, obugagga bubafuula ab'ekitalo, obuyinza bubafuula ab'ekitalo. George Bush oli mukadde yawandiika ekigambo yagamba, if you want to test man's character give him power. If you want to test man's character ndiwagala okumanya omuntu bwali muwe buki. Obuyinza kasita obuwa ne bwobuwa omuntu okugaba emmere ng'emmere yiyo n'ogimuwa abakabizaawo. Obuyinza naye obuyinza butabudde nnyo abantu. Obugagga bumaze kati abantu Katonda bagamba mugende mukole omulimu. Bano bawuba ngato zaabwe abasumba we bali basumba basasula ssente bana yino mutuweereza omusumba. Let me tell you abasumba ne banaabeerawo basindika kwe. Kankutegeeze nakutegeeze era nziramu okukutegeeza Katonda yasindika gwe. Waliwo omuntu gye nagenda n'agamba kale kakati nzi kino ekitundu kyendimu akafo kano ketwaffe ketubeeramu wano wano maama obasanga waba oyita Katonda buli muntu yamukkiriza okubeera n'ensi gy'ajyamu. Wano mu Buganda nga tuli mu byalo eri bagamba mbwe ensi ekomawa n'abagambye tata wange yalinanga okugereza yambuuzanga Kajoba ensi ekomawa nga sikimanyi nanga ndikankusomese ensi ekoma ku mwenge ekyokubiri ensi ekoma ku mufu kitya bagati ho ekyabadde ku mwenge wali ku kinyumu ensi yonna yagize eki ensi yonna yabadda ensi yonna yabadda ogamba gundi kwe twaziise wo ensi yonna kati naawe oyina ensi yo. Omukyala namugamba nga ngenzi yo nemugamba kati gwe boba oyingire mu kibiina ky'abakyala ab'okukyalo kuno abo boba oyogera nabo mwe mugenda muniigiina bw'oyogera ku kigambo kya Mukama waffe mumunno mukabi. Katonda takutumye bantu b'otosobola kutuukako. Katonda tasobola kubuuza b'otolina. Katonda anakuwala n'asomesa omuntu n'amuwa omukisa gwonna era n'atuuka ne mu klaasi n'abeera na klaasi tya alina abaana basomesa 5 oba 2 oba 3 mu klaasi talina gwe yali ayogedde naye wadde ba staff. Abantu bakola mu office batudde awo balinze geyeena waabwe naawe ng'otudde nabo. Yakka ku nsi he gave up byonna n'afuuka omwavu ku lwaffe yafuuka omwavu ku lwaffe. Bw'osoma essula ya 53 eya Isaaya alina ebigambo bino byaleeta. Olwokusatu agamba yanyoomebwa yagaanibwa abantu, yanyoomebwa yagaanibwa abantu. Omuntu ow'ennaku eyamanyiira obuyinike ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo ne tutamuyitamu kabuntu. Oyo Yesu ne bamugaana talina na vali ku kitiibwa ku kyalo. Sebo nyabo oyo eyakola ebyo yava mu ggulu. Abamu ekibatiisa nti bwe naabuulira abantu bajja kuŋŋaana, abantu bajja kumpakanya. Gw'olyani bakuyitaani naawe musajja wattu. Bw'osoma ssula ya 52 eno yennyini eya Isaaya osoma olunyiriro lw'ekkumi agamba nti Mukama afungizza emikono gye omutukuvu mu maaso g'amawanga gonna. Ekigambo okufungizo kitegeera. Yesu yayagala ffe tulokolebwe mwekubireko amiina mwenna.
ye ne bwe kiba kimwetagisa okufungiza kitegeeza ki? Kunywera. Yesu amaliridde nze ndokolebwe era ntuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Yesu agambye naye abantu tebamufaako, abantu tebamutegeera. Yakka nakka wansi, abaana bato bamukwateko. Yakka wansi, abaavu ne bamusemberera. Yakka wansi, abakyala ne bamusemberera. Abakyala mwekubireko amiina wonna we muli. Omusajja omu eyatunulira obulamu bwa Yesu, Filipu yanse yagamba nti Yesu yayagala nnyo abantu abanyigirizibwa nnyo era bamumalirako ebiseera nnyo, yabamalirako ebiseera bingi. Kyova olaba yagamba Yesu buli awaali omukazi kubanga lyanyomebwa nnyo yekolangawo mistake emu. Kyeki kyayogera nga ye abakkiriza okumusemberera ne bamukwatako, yabakkiriza ne mu kampani ye ekiyali tekikkirizibwa mu Bayudaaya n'ebirala nja kubyogerako mu kiseera ekigenda mu maaso. Yesu yakka ku nsi, kiki ekimussa awo olwatuuka. Omusajja omu nga asala amagezi ng'ayagala okulunda ebyennyanja. Bw'alunda ebyennyanja bino ng'akoze kiwotakwaliyamu kye, akiteekamu ssente, akigulira ebintu ebinasobola ebinakuuma ebyennyanja by'okubeerawo. Nti n'ateekawo ne ka portable chemical laboratory nga eyo ye monitoringa nitrate levels, ammonia contents, vitamins, antibiotics, sulfur drugs, nga yateekawo lab, a very expensive one, okusobola okumonitoringa ebintu ebikolebwawo okulaba nga ebyennyanja bibeera bulungi. Era emmere eno yagireeteranga ku biseera ng'ajjako akasaanikira n'ayiwamu, n'addayo n'agenda. Najja n'ayiwamu. Bwe naye ekyamunyiiza omusajja ono, buli lwe yajjanga awali ebyennyanja bye nga byo biddukawo, byalengeranga na kisiikizo, kuba kisiikizo oluusi kiba kiwanvu okukusinga. Ekisiikizo olwajjanga bwe biti n'ebyennyanja bivaawo. Ekisiikizo olwajjanga bwe biti n'ebyennyanja bivaawo. Kyava kama nekiki kino okutuusa leya munnalu we yafuna amunyonyawo nga ti bya ebyennyanja buli lwe bikulaba oli too big, oli munene nnyo, oli kintuntu, oli guntuntu. Ulira kigambo ekyo bwe kyeyongera obukuba ekibi, oli guntuntu. Ebyennyanja buli lwe bivaayo ne biraba oguntuntu, wadde oguntuntu guleese emmere tunagiryanga gugiza eki. Nti omusajja ono ekyali kimusobozesa okubeera n'omukwano n'ebyennyanja, muwandiisi ono bw'aba awandika akageruka bw'agamba kwali kufuuka byannyanja, kyannyanja, asobole okubeera nabyo. Yali takisobola kukikola ekyo. Yesu yakisobola. Yesu yakka wansi asobole okubeera atutuukeko ku buli ddaala lya muntu yenna, asobole okuwuliriza buli muntu yenna, asobole okuyita buli muntu yenna, asobole omufuula mukwano gwe buli muntu yenna. Bassebo ne bannyabo, Yesu ekyo akikola kutunoonya, Yesu akikola kututereeza, Yesu akikola tusobole okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Nakugambye ku makya baatugambye ti abo bonna abamusembeza abo obuyinza okufuuka baki? Bwe twafuuka abaana ba Katonda kitegeeza twa olwo DNA tugigaziyiza, twagambye tulina DNA eyani eya Katonda kitaffe. Ate era bw'ogenda otukebera tulina DNA efaanana eyani eya mukulu waffe yani oyo Yesu Kristo. Katonda anoonya, atambula, anoonya abantu, abanoonya mbiseguusi mu bifo ebibi ebyenyinyalwa, n'agendayo abantu balokolebwe. Ayagala abayigirize bave mu mbeera embi. Yesu bwazze ekyo kyakoze era kye kibaatuwadde mu lunyiriri olwo, tujja kukiyigako bulungi enkya. N'atandika okutambula ng'agenda wano, agenda wali, agenda wali. Lwaki? ayagala kubasanga eyo, naye ng'ekimututeyo kubatwalira amawulire, tayagala bazikirire. Yesu tayagala bazikirire, ayagala abantu abo balokolebwe.
Yesu mu package ye alina ebintu byalina. Ebimu ku byo njagala kubikusomera. Mu package ye alina ebimweraliiki ebimumalako emirembe. Luka essula 19. Luka 19 agamba bw'ati olunyolo lwa namu olumu. Awo bwe yasembera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabira n'agamba nti singa obadde omanyi ku lunaku luno gwe ebigambo eby'emirembe naye kaakano ebikwekeddwa amaaso go, kubanga ennaku zijja abalabe lwe bali kuzingako ekigo, bali kwetolola, bali kuzingiza enjuyi zonna, bali kusuula wansi n'abaana bo abali mu ndaayo, so tebali kulekamu jjinja eriri ku jjinja, kubanga tewamanya biro byakukyalirwako. Atunira Yerusaalemi, bano bamugamba laba amazimba ga yeekaalu. N'agamba nti singa Yerusaalemi ebadde emanyi. Ekimu ku bintu ebitawaanya Yesu, abantu tebannaba kutegeera bulokozi. Tebamanyi nti abantu bange zikiridde kubulwa kukola ki? Kumanya. Yesu alina obubaka, alina omugugu ku mutima. Lubereberye essula 19, wulira ebintu ebireetera Yesu okunyiikaala. 19 soma Olw'e16. Nyinza n'okusoma Olw'e14. Luti n'afuluma n'ayogera ne bakoddomi be abaabasaba walabe, n'agamba nti mugolokoke muve mu kifo kino, kubanga Mukama anazikiriza ekibuga. Naye yalinga ng'asaaga eri bakoddomi be. Kino kiruma. Tulina abantu tubuulira enjiri tulaga nga bakola ki? Abasaaga. Abantu bagande Katonda yakuzikiriza ensi eno, olabika nga akola ki? Asaaga. Omusajja omukyalo omu yaganda n'aleeta ekyokuzannya, n'agamba bwe kibanga okulya enswa ku ŋŋaano okgenda mu ggulu, kaboleŋŋana eggulu. Nalabayo ennaku zino agamba ng'alina omuntu gwe yakyawa nti oyo bwe ndimusanga mu ggulu ndikomaawo ne ŋŋenda mu Geyeena. Bwe kiba kye nalaba kyali kituufu. Kemmala musanga mu ggulu ne nnyingira bwendi, yalowooza nti biriraanye. Alowooza nti bigize ki? Nti biriraanye, nti bw'osagenda Kajoba n'otomusangayo oba n'otoyagala wakajoba ng'ogende wangawa. Aluza bwe kityo bwe tuli ku boundaries. Butamanya. Abantu ebintu by'eggulu babisaagiramu buki? Nasanga omusajja akuŋŋaanyiza abantu ate Kampala bano bangu okuŋŋaana, naye baali bakuŋŋaanye eddako si biseera bino, naye ng'oli annyonnyola abantu nti bassebo ne bannyabo Mukama waffe yeebazibwe, nga bamuddamu batya amiina. N'agamba nange nakomyewo, ne bamugamba ovaawo, n'agamba nti nva mu ggulu. Kati ekyo nange Kajoba newankubadde ssebo ebyo nali nkola ne mbivaako, okula kwava luddawa. N'agamba nti nze nafaako, ate ekyo nakyo naleeta kipya. Nafaako ne banziika ne nzuukira, Mukama n'antwala mu ggulu. Tomulaba buno obutuli muno mwe mwava envunyu zino, eno yali nfunyu, eno yali nfunyu, eno yali nfunyu, eno yali nfunyu. Ng'ate abantu bamusemberera. Naye Mukama kye yaŋŋambye mu ggulu, genda olabule abantu abali ku nsi nti Geyeena muzibu, beetegekere Katonda bulungi. Naye nalabye Geyeena bassebo, Geyeena ayase, bannange Geyeena ayaka. Abantu bano ne bakwata ku mutima. Kati ate awo nze eyasomera mu kkanisa oli gy'abadde agamba mu Sabbath School ya Seventh Adventist Church, ng'ate obwo obumagalavu tobuntuusaako eri ddala sinaba kutuuka waawo. Kyenva mpanika ne mbuuza ne mugamba sebo, nina kibuuzo kimu kyokka, Geyeena ayaka? Naga nti ddamu ku madda, konze ali mu ggulu. Geyeena ali mu ggulu ndi. Kati ekyo kyofuuse kitalo. Kati abali abantu bali kyeva bankyuka ne bantuulira. Kyenva mugamba sebo, bw'obanga byoyogera tebiri mu Bayibuli, olukuŋŋaana luggalewo. Tekisoboka kubanga Geyeena Bayibuli ennyonnyola. Ntandikaawo millennium, olaba
ntandika Yesu engeri jajjamu. Haleluya. Ntandika okulaba abatukuvu bwe bagenda olw'abantu akantu nkawambye abantu bwe bagenda mu ggulu. Kati batwale mugenda mu ggulu ne mubulira emyaka 10 abantu gye balimala mu ggulu. Balimala emyaka 10 ate kikke ate nga kikka bano babazuukize ate babazuukiza genda balyoke bamukube. Tayinza kubanga ali mu ggulu. Kyava ngamba naawe oli mulokole osinziza mu Yahwa. Abantu twalabye nti abantu balina enjala bakuŋŋaana ku bintu ebitagiraki. Yesu atunulira abantu abo ng'alaba basaaga buki bannaye basaaga busaazi. Tuli wano ng'abantu tubuulira enjiri abantu basaaga busaazi. Nze nali chaplain okumala emyaka 10 naye nali mu ssomero nga ndi chaplain ne bateekabawo enteekateeka munnaddiini omu najja okulambula ng'azze okulambula nga bw'olambula ekifo kyo. Si wa kanisa yaffe naye alambula Eriya. Yajja aliko n'abamwerekera emmotoka zijja nnyingi nnyo ze zaasookawo ne baŋŋamba nkuŋŋaanya abaana ne tubakuŋŋaanya nga ffenna tuli awo. Nze ogwange gwali gwakubakuŋŋaanya olwo nga bampambi. Kaakati bali abazze ne batandika okwogera ne bamwanjula omukulu. Mukulu bw'asituka n'ayogera n'agamba ssebe ne bannyabo n'abamasomero lino ekituleese kwe kubategeeza nti bassebo twetaaga okwega ekiseera kijja eky'okwegatta ffenna ng'amadiini tufuke omuntu omu. Era Yesu yali omu, omusalaba gwali gumu, entaana yali emu, bonna bena bwabisengeka. N'olw'ensonga eyo kiseera kijja ffenna tufuke omuntu omu tusinze ensinzo emu kubanga tugenda mu ggulu limu. Kati ekyo kyonna tekyaliko buzibu. Kati nzi ntudde wano ate musajja watuukola ki bampambye. Kati ono eyamugirako kyava asukana nti waliwo alina ekibuuzo neŋŋamba tofudde abaana b'essomero wowowe. Kati omwana kyava wanika n'agamba ssebo amanya gange nze gundi bwe tuneegatta ssebo tunaasinzanga lunaku ki kubanga nze ndi wewweeyo. Naye wano tusanzeewo wiiki y'okusaba yakaggwa baatugambye nti Saturday Sabbiiti. Kaakati ate bwe baatusomesezza ne batulaga kino nakino nagagenda nga biyitamu kumpi ate abuulira. Kyanva mbuuza bwe tuneegatta tunaasinza lunaku ki? Kyava addamu n'agamba olukiiko kye luliba lusazeewo wowe mu baana b'essomero ne balyoka basiita wona cwacwa nempuliranga nkoze ate sinze nagiddi. Abaana b'essomero tebagamba kubuuza baliki yogera kola ki? Ekibuuzo ekirala ssebo waliwo akatabo kano ke mwawandiika kagamba nti okubatiza kigambo kya Luyonaani kitegeeza kunnyika. Njagala kubuuza bwe twegatta kiri mbadde nerabidde wali ku kiri ekyokusinzanako olumu yabuuza omwana kyava abuuza olwo abaligaana kyava agamba they will be stubborn. Olwo olukiiko lwe lulisalawo kwaba abali stubborn. Ninawe nakatereka olukiiko lwe lukola ki kubali ki kubali stubborn. Kati ku kino kyava baana kyebava babuuza kati okubatiza kino kye mwannyonnyola na kino bano kye batusomesezza aba Seventh Day tubyawula tutya? Kyava agamba nti ekyo kibatawanya bwereere okukkiriza kubeera mu mutima ate era nange bwe mba mbatiza kino kyenkola ekikulu modi si enkulu ekikulu kasita omuntu akkiriza na mutima gwe. Era naffe bwe tuba tubatiza tuddira amazzi gabeera mu pakuli ne tuteekamu engalo. Mulaba sizinnyise bwe mala ozinnyika mwenzijja omwo era ne ndyoka nkuteekako kubanga wakkiriza dda. Kano kabonero ka kungulu eno ekalinga nga kabonero ka uniform tekalina nnyo makulu. Abaana b'essomero ne basiita nendoka nsituka sipiiki saagala tombuuza byakkirawa. Omugenyi bye yamala kwogera n'agenda naye yasula bubi. Abantu ebyokugenda mu ggulu babifuula byakusaaga. Yesu ekimujja mu ggulu asaasira abantu
bannange ebyoggulu abantu babisagiddemu bwenteeka bwenti omukono bwengira bwenti basebo tosagira mu byobulokozi bwo sagira mu bintu ebirala kubanga ebyo byakusaaga naye ebyokgenda mu ggulu oli naawulira ng'ayogera basajja omu nali awantu ng'ayogera bino ebyokgenda mu ggulu kano galinga makubo oyita egindi n'otuuka e Kampala oyita egindi n'otuuka e Kampala kati yansanga nkyali muvubu manyi abavubuka kati nkoze eriyo byeka nembireka naye nali muvubukamu nga bano basajja bange abo mbaagala abo kubanga bo balumba kyenva mugamba sebulekerawo amandaazi toyinza kugamba nti buli kkubo ligenda mu ggulu. Where do you read it from? Bible eri clear nze kubo n'amazima konze omanyi Oluganda aga tewali ajja eri kitange okujja nga ayise mwani nze oyitawo otya ate toyinza kuyita mu Yesu ng'oyita mu makubo ga njawulo. Why? Ekyo yakigaana tosobola kusoma musingi gwe saasima yakigaana yagamba ebyo byonyonyola Yesu bwe yazuukira ebintu bwe bikyuka biruwa ekisembayo nga tannagenda mu ggulu kiri kiriya nkirina mu Bayibuli yange kigamba mugende musina mukole ki abantu abakkiriza mubatize okuyigira mu nnyanja kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu nga mubayigirizanga okukwata byonna bye ne mugamba Oluganda lw'Oluganda ki. Is that a new sermon? Can you come up with a new sermon after Jesus ng'amaze okuzuukira? Can you come up with a new doctrine? Gwani Yesu asaasira abantu abali mu kanisa abayimba be balya sente zaabwe. Yesu asaasira abantu omuntu neeyisa nga bw'ayagala bwe ndifa balinsabira era abantu netukuŋŋaana ffenna netusaba netubeeraawo mutusabira ono gwe bazinzeeko edda bevu. Katonda tawaana ekintu abantu basaaga bukiba naye busaazi. Verse 16 ya lubereberye egamba mbu bano bwe bagenda okunona abawala bano naye n'alwa abasajja ne bamukwata ku mikono gye ku mukono gwa mukazi we ne ku mukono gw'abaana be abawala bombi Mukama ng'amusaasira. Mukikubire kaamine yonna Mukama akutte ku mukono gwa kuwangaazizza akusaasira bukyasizi. Wali wakufiira mu kabenje akaaliwo, wali wakufa nga tobatizibwa. Olwo wagenda mu theater le bakulongoosa sitaani yali amaze okukakasa nti ofa. Katonda ng'akusaasira n'akulekayo omwaganya ogira otereera. Naye kankutegeeze Katonda newankubadde mugumiikiriza ekiseera kijja kutuuka akite. Katonda mugumiikiriza agumiikiriza abansajja n'abakazi ne bazimba eryato okumala emyaka 10 mwaga. Abantu bazaalibwa ne bafa ng'eryato bakyali bajja. Katonda tali ku time tepapa. Kyovulaba Katonda omuntu amuwadde time asobole obutagenda mu ggulu naye nga takaayana. Nabagambye nti abagenda mu ggulu tugenda kuba basanyufu, abagenda mugenda bo bamativu si basanyufu okubookya naye bamativu nti ate munaike. Owange nze nakulira mu maka g'abana, nze nakoma ne kubatiriza nze kino nakitegeerera ddala naye jjajja naŋŋaana. Lumu omusajja omu yajja mu ofisi yange nali nkyali najja nayogera ne mutunuulira nti ne munyooma nnyo naye n'akiraba nga munyoomye kubanga yategeeza n'agamba nti Musumba ebintu bino mbitegedde naye omanyi nze mulekulu ewa taata wange era busika mu ntegeera yange nze mbulina. Saagala kukola kintu kyonna kitabula kuva ku bintu taata biyandaga.
taata ajja kunyiigira ayinza n'okusazaamu ebintu ebiwako. Okumunyoma kwange ne mubuuza ekibuuzo ne mugamba nti I'm sorry, just tell me, oyina emyaka emeka? Kyali kimala okujerega ekyo. Oyina emyaka emeka? Nanga n'emyaka 3 kati oba ntambuza gwa 3 mu 5. Kozo otambuza mutambuzi kati bwati bwoba otambuza gwa 3 mu 5 n'otuuka ku myaka 3 mu 5 nga tosobola kusalawo kulokolebwa na butalokolebwa nga kiri mu mikono gya kitaawo. Nyinza ntya okuleka obulamu bwange mu mikono gya kitange? Nyinza ntya okuleka obulamu bwange obw'okulokolebwa ne mbuleka mu mikono gy'abakadde bange oba egy'omwami wange oba egya mukyala wange? Yesu akyakuleseewo ng'akusaasira. Aleeta camp meeting lwakusaasira. Aleeta efforts lwakusaasira. Ateekawo zino zi prime radio kusaasira bantu. Ateekawo egyo emikutu kusaasira. Katonda yatunulayo era nyinza okulowooza nti neeno okuggalawo eno bino by'okutuggala ekkanisa kyovola baffe tetuwekalakasa aba 7 CD. We cannot. Ffe tumanyi Katonda waffe operation ze za njawulo nnyo. Tumuwa time kubanga ye yatusinga okutegeera. Kyetukkiriza mu COVID era si gwe twagala COVID abeerewo. Era twagala tuggulewo naffe tubeere n'emirembe naye ate tetusobola kwekalakasa ku Katonda. Why? Yaggulawo emikutu gy'otosobola nakwogerera. Tomanyi bantu bamekabulira bwaka muno bwenjogera. Toyinza nakubamanyi. Toyinza kumanya wadde essimu n'ebintu byenfunyeeko ebyogerwa ku masimu ne ku mails okwetoolola ensi yonna. Abo nze nandibadde nga nebuulirira wali nga bansindise gayaza nga mbeera gaza nga tubeera wali na musajja wange. Katonda tomuzaagirako. Akusaasira. Katonda akuwa omukisa akusaasira. Nozaalibwa mu maka agalimu eddiini. Nyana newuunya abakolako mu maka g'aba Adventist. Newuunya n'abawasaayo. Newuunya n'abakola ministrations zaabwe. N'avaamu nga tategedde. Agambye Katonda ng'asaasira. Katonda alina baasaasira benjagala okumaliriza nabo. Abalala baasaasira bali mu kitabo kya Makko 7:7. Katonda baasaasira. Makko 7:7 agamba bw'ati, naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye byaki okukwata. Katonda asiriikirira bw'ati n'atunulira abasinza naye nga basinziza ki? Bwereere. Abantu basinza, abalala baagala okuwasa, abalala baagala okufumbirwa, abalala bawaddeyo ebibanja, abalala bazimbye. Wali okitegedde nti eri omuntu azimba ekkanisa n'agigaba namba, n'azimba omuzikiti n'agaba mulamba? Eriyo abantu abeerayidde ddala n'agamba nze ku lwa Katonda kama mbaya sijja kuwasa, sijja kufumbirwa, ku lwa Katonda mpadde ettaka lyange, ku lwa Katonda nzimbye ekizimbe kino, ku lwa Katonda mpaddeyo bwebiti. Abantu bawaddeyo. Naye Katonda bw'asirikira bati n'atunulira omusajja oyo ng'alaba akoze ebyo byonna, naye ku lukalala lw'eggulu talina bw'ayingirako kuba takolifayinga. Katonda tebamulimbalimba, tajja kukyusa biwandiiko byo kubanga wawaayo ettaka lyali liryo. Ensi ya Mukama wawaayo ki? Otegedde? Katonda alaba abantu abasinziza obuki, obwereere, abajjumbiza obwereere, abatambudde ne batambula enngendo ne basoma emisomo gy'eddiini okumala emyaka nga batambula mayiro mpanvu ne bagenda ne basoma ne bamala guno ne bamala guli. Katonda buli lwakutunulira nga tolirokolebwa nagandi genda nasindika abakyala ne babuulira, abavubuka ne babuulira, abalezi ne babuulira, obwana obuto ne bubuulira, rediyo ne zoogera, TV ne zoogera, obuyimba ne bugenda, puroguramu ne zibeerako. Katonda ebyabikola olukolebwe. Omwami nabbi agamba nti Katonda anoonya amagezi aganaalaba nga omuntu alokolebwa.
mbwera akuteeka mu kifo mu position akuwa amaka omulimu ekifo embeera eneekulokola. Katonda akusaasidde nnyo ggwe. Eriyo abantu abaliko oxygen essaawa zino nga ne bw'obyogera bino tebijja kubayamba, naye gwe oli wano osiza bwereere. Baluumi essula 10:2 lukulu nnyo. 10:2 kubanga mbategeeza nti nga balina okunyiikirira Katonda naye si mu kutegeera. Ekyo nno n'okujerega kijerega nti waliwo abantu nga banyiikivu mwani banaye Katonda, naye ayongeddeko kigambo ki nga si mu kutegeera. Onyiikidde weebale, weebale kuzimba kanisa, weebale kubatizibwa, weebale kuwasa mpeta. Katonda ebyo byatunuulira bye bireese enteekateeka. Omutwe gye gudagama nja kugenda ng'obuweereza bwange nga n'obuweereza bwa Kristo, naye nga obuweereza bwaki buno bwakusaasira kikino in Christ like compassion. Ava mu kitiibwa ebya chairman, ebya manager, eby'omukulu w'ekika, ebya boosi, ebya muzeeyi biveemu. Genda oyambe abantu, genda oyambe abantu. Ogwo mulimu Katonda gwakwagaza. Gwe Yeremiya essula 5:2 kyeriva lugamba bwe ruti. Yeremiya essula 5:2 kyeriva lugamba bwe ruti. Yesu ekyamusisa wansi. Yeremiya ngambye 5:2 lugamba, gwe mbazi yange erwana, gwe byakulwanyisa byange, era gwe ndimenyesamenyesa amawanga, era gwe ndizikirizisa obwakabaka. Gwe mbazi yange ekola ki? Nze ndi ttuulu ekikozesebwa kya Katonda. Kyova olaba nti abantu Katonda azze nga abawa ebirabo ebinaabasobozesa okukola omulimu gwa Katonda. Waliwo yanganze sirina kirabo, nedda buli muntu alina ekirabo Katonda kye yamuwa, naye nga kyonna ekyo yakikuwa kukola. Bayibuli egamba nti olw'okugasa. Kugasaani? Ekyo ekirabo kye ekyokuteesa, kuteesa bya Katonda, kuyimba ku Katonda. Tulina abantu bangi bagamba nze bwe nali nnyimba natandikira mu kkanisa, kati ali mu birala kwala. Njagala kusaba andaba, njagala kusaba ampuliriza, njagala kusaba tegeera bino byenjogera. Gwe oli kikozesebwa kya Katonda akutaddewo n'ensonga entuufu yeeyo. Omusajja mayita Rick Warren yagamba nti obulamu bw'ekkanisa tebalupimira ku seating capacity, babula ku sending capacity. Bwe bayagala okumanya ekkanisa nti namu, togipimira ku abo abatudde, naye bameka abafuluma okukola omulimu gwa Katonda. Omusajja yawandiisa ekigambo ekiri mu Isaaya 6, siyinza kutakisoma. Agamba bw'amala okulaba ekitiibwa kya Katonda, agamba nti omukwasera ffe n'alyoka nga byonna biwedde, kasomerwa 8, ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti n'atuma anaatugendera, ne ndyoka njogera ntya nze nzuuno gira ki
tumanzi. It's individual. Tokiddamu na balo, tuddayo eka muteese ne balo ku kugenda eri Katonda. Omusajja omulaawe yategeera Yesu ng'ali mu ggaali watuukira mu Ethiopia wano mu Africa nga n'okubatizibwa mubatize. Ojja kusaagira mu byobulokozi. Omusajja yaŋŋambira mu lutale liye mbadde ngamba nyumiza. Yaŋŋamba n'aŋŋamba Kajoba ebintu bino mbitegedde. Naye nina ekizibu, mukazi wange mukambwe. Omukazi ono kemmala nsalawo ne mbatizibwa ajja gaana okunsakira emmere. Omukazi ono muzibu. Naye gwe kyoba okola beera ku mavivyo nsabire olutalo bwe luliggwa nange ne ndyoka mbatizibwa. Naye mbitegedde nga mwegayirira ssebo nga twogera byonna bye twayogera nga mbifukumulanga gamba ssebo mbitegedde. Naye gwe tomanyi buzibu bwa mukazi oyo nga nva ku musajja n'omukazi tugenda okutuuka nga tukomyeyo emitala nga yafiira mu lukoola. Tolina bulamu bwo. Nempulira eddoboozi nze munyabo liwulire gwe ssebo liwulire gwe. Waliwo abeerimba abavubuka ne bagamba mbu ebyo byabakadde. Taata kitegeere leero olaba batulimba li covid yajjirira bakadde abavubuka ne babadala. Tulina olukala lwavubuka abagenze teruliwo n'abakadde nga bakyaliwo ate eryo n'abakadde abawonye. Bayibuli egamba nti Mukama ye nannyini buyinza. Mukama atuwa omukisa ffenna abalikajja kuganyula. Haleluya. Yesu yajja yakka atunoonye ffe ffenna bamukkiririzaamu. Naffe mulimu gwaffe okukka. Nze kanzike emmanga eno, kanzike ku mizigo erudde eno, kanzike mu kika kyange, kanzike erudde eno, kanzike erudde eno kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Kitaffe omulungi oyogedde gye tuli akawungeezi ka leero. Kuno nno kuba kulimba okugamba nti obubaka buno tebutukwatako, tebunkwatako. Buno obubaka bwogedde na buli muntu. Wakka tusobole okulokolebwa. Wawandisa Bayibuli eno tusobole okulokolebwa. Watuwa Omwoyo Mutukuvu tusobole okulokolebwa nti yalumiriza ekibi. Kizibu okuba nga omuntu atudde wano oba alaba wonna waalabira n'aga nti ye talina kyawulidde. Gw'okikoze Mukama n'oyogera n'abantu bo be bazibiikiriza. Naye omulimu gw'abagenge gwali kutwala amawulire nti emmere gyeri. Omulimu gw'okusituka okunona emmere gwali gw'abatuuze b'omu kibuga abalya kalimbwe. Ffe ng'ekkanisa Mukama ogwaffe otuwadde omukisa ekintu ne tukyanjuluza. Nsabira omuntu oyo awulidde obubaka buno n'aneyongera obuwulira ku mikutu emirala gyonna nga butambula akwatibwe kaleme kuzikirira byakuswa bya bitaliimu. Ensi gye yeesibako temwagala, teri nsi gweyagala. Ensi tuli batambuze era abayise ne be tunagyesibako tutya bagenda kutwogera ebigambo ttaka mu ttaka n'ogwo omukisa bwe guba gubaddewo. Waliwo n'abatafuna mukisa ogwo ne bafa ne babula gye bafiiridde. Mukama tubeere ffenna nga tuva wano. Era omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu tubeere leero ne bulijjo kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe omukisa.